Nasanyuka weyampita Yesu mukwano gwange, kumpa kumirembe gye mu bulamu bwange. Kusala bwe bwayakana wulire emirembe, mukowu bwange n'ebibi byonna ne biwona. Yawummuza obulamu bwange, oli obulokozi bwe lyambikulirwa. Yasembeza omutima ddembe n'obulokozi ne bijjula muze. Haleluya. Mukama mulungi. Nasanyuka Yesu bwe yampita mukwano gwange. Oluyimba olwo lwatuyimbibwa bannaffe aba Cross Calvary Choir eya Namirembe Christian Fellowship. Ababuuzaako si mulala wabula yenze Enoka Bamulanzeki. Nga nze ali emabega w'omuzindaalo gwa rediyo yo okutuusaako amaloboozi ag'ebyafaayo mu lugendo lw'enjiri. Abasinga ku mmwe abamanyi Enoka mumumanyi nga TV producer owa program ez'enjawulo, nga program yakwata ennyo abantu omu babiro eyabyo badde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga kugugudde TV. Wabula nga olunaku olwaleero nzijidde mu ddoboozi oba mu nkola etali eya bulijjo, nga leero nzijidde mu audio version okubatuusaako amaloboozi ag'abantu abakoze ebyafaayo mu njiri. Olunaku olwaleero nzize n'eddoboozi ery'omuweereza waffe, mukwano gwaffe, era bangi ku mmwe gwe mumanyi era gwe mwamanye ennyo mu biseera eby'emyaka gy'ensanvu nga gigwako, mu myaka gy'ekinaana n'okutuusa leero ng'abadde mu mulimu ogw'amawulire mu njiri mu Uganda ne mu East Africa okutwaliza awamu. Era nzizo batuusaako eddoboozi lye, nammwe muwulire kikyayogera ku lugendo lw'obulamu bwe. Pulogulaamu eno ngiwadde erinnya olugendo lw'obulamu bwange. Gwe mbatuusaako olunaku olwaleero si mulala ye omukulu Evangelist Sunday Yusuf Mukasa Lubwama, eyakyaka ennyo ku rediyo mu biseera eby'E99 mu 2000 awo ku Top Radio ne ku Impact FM. Erinnya eryasinga okukwata abantu omubabiro yali amanyikiddwa nga omukulu Banageyankoona Original ku Impact FM. Kambajjukanyeeko eddoboozi ly'omukulu Sunday Yusuf Lubwama Mukasa ku Impact FM. Impact FM ebutikidde kwanga olw'emperezaayo eyasigika buli ssaawa tukutuusaako eddoboozi ery'obulamu ery'amatugo. Katukuyingize mu ssaawa endala. Programu eyitibwa Ekituuti ky'Abasumba. Nange Sunday Yusuf Mukasa Lubwama, Banageyankoona Original. buli Lwamukaaga essaawa 3 ez'ekiro wano ku Impact FM 98 Katonda 5 gwokka. togisubwa. Tuli mu kutunuulira obulamu bw'omuweereza wa Katonda Sunday Yusuf Mukasa Lubwama, ly'eddoboozi ly'ogenda okuwulira mu ddakiika ezitali zaawala. Cross Calvary Choir eya Namirembe Christian Fellowship ekulomberwa mu mukwano gwaffe omubuulizi era omusumba
ow'amaanyi gwe tumanyi nnyo wano mu Uganda nga Profesa Simeon Kayiwa. Nkulamusizzaako nnyo kambatwale butereevu muwulirize eddoboozi lya Sunday Yusufu Mukasa ng'atubuuzaako era ng'ayogera gye tuli. Mwami Mukasa mwana azaalwa mu Buganda. Amannya gange amajjuvu Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Era Sunday ono nga sinaba kutuuka awo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba 1953. Mero nnaku Sir Edward Muteesa Ssekabaka wa Buganda, Governor Cowen Benjamin wamwanganguse okumutwala e Bungereza. Mukama yatusuubiza okutwala endwadde zaffe, Setaani yawangulwa, Yesu lwe yafa. Yusufu Mukasa azaalibwa omukyala n'omwami Godfrey Makai Kaggwa Mukasa n'omukyala omusiraamu, abukojja bwange bonna basiraamu, ayitibwa Mariyamu Naloyiso wa Lugave, ng'azaalibwa omwami Haji Juma Lulika Katende ow'Ennaakulabi, yali mulabuzi Mmengo. Kati Yusufu Mukasa akulirayo okutuuka ku myaka 16. 1907 ng'ennaku z'omwezi 3 Yusufu Mukasa ng'enjiri ewulirwa ku nguudo, Ennaakulabi mu Kivulu, Mulago emuyingidde, muje eri Yesu temulwawo, muje eri Yesu temulwawo, atule mufe walolero, fena tuyito kusembera, ayongera muje, ye atwagala, ye atwagala bolonyi, era yajokutufira, fetutukejali. Tutunuulira obulamu bw'omuweereza wa Katonda Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Awo wennyini nga tutuuse mu kiseera we yasalirawo okukkiriza okujja eri Yesu. Atunnyonnyodde ku ki ekyamusikiriza, nga muno mwe mwali ennyimba ezaayimbibwanga ku Full Gospel Church wali e Makerere. Ezimu ku ezo lwe luyimba mujje eri Yesu lw'ova okuwulira kati, era akyayina ddala ennyimba nnyingi ezaamukomako nga oluyimba Yesu mulungi. Yesu mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Katonda wange, Yesu wange nga mulungi, ye mulungi, mazima ddala, ye mulungi, ye mulungi, Katonda wange, Yesu waffe alokola wonya, ddala ddala alokola wonya, alokola wonya, Katonda wange, Yesu wange namwe bazanga, mazima ddala namwe bazanga, ddala ddala namwe bazanga, Katonda wange, kyemba nyimba nti haleluya 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 haleluya, Katonda wange.
tweyongere mu maaso n'okuwuliriza ebyafaayo bya Sunday Yusuf Katonda wange. Gugudde ezo n'enjiba zankomangako nga zinsekula n'ebyawandiikibwa ebitukuvu bye byasomanga mu Bayibuli. Mujje mwenda abakooye Matayo essula 11 olulimi lwa 28. Mujje gye ndi mwenda abakooye era abazitowereddwa nange n'abawumuzi. Nawulira nga neetaaga ekiwummulo nga n'eddiini olwo njagala ngiveemu. Nakuza omwezi 3 Maachi nga newa jjajjange Juma Katende ng'ate ennyimba za Gugudde tuziwulira waliwo just half a kilometer nga bwe bayimba owulira ddala okwagala kwa Yesu, Amazing Grace. Ezo nga zinkomako ate nga ddala muvubuka wa myaka 16. Kakati ennaku z'omwezi zaali 8 olunaku lwali lwa Sande neetambula mpolampola okuva mu maka ga jjajjange Juma Katende awo enaakulabye nengenda mu Gugudde neewaayo eri Kristo. Kakati jjajjange Yusufu Mukasa azaala taata wange Godfrey Mukasa, kifaananyi kiri waggulu awo, ne Manjeri Makasa be ba pioneer aba Full Gospel Church. Enjiri bwe yajja be baayamba ennyo abazungu okusingira ddala okubafulira ennyumba ze bapangisa, okubatwala ewa Edward Muteesa ne wa Nnabagereka, era n'okubalaga awali akayanja ka Kabaka bwe baakolanga ki, bwe baabatirizanga. Bwetyo nabo nembegattako naye saabeegattako olwokubanga bali balokole, naye ze Yesu yampita ku lwange. Era ngeze mpise bintu bingi kati ndi mu evangelist Mulamba ordained evangelist. Omukyalo ono yasooka okulokoka. Nze ndokoka 1970 Maachi ngenda kuza omwezi 8. Naye emyaka gy'enkaaga nga giggwako ajja kweyogerera mukazi mukulu namusanga alokose. Sijja kugenda wala 1979 Novemba ngenda kuza omwezi 17 ne tugattibwa naye mu Full Gospel Church.
era weewaawo olugendo lubadde luwanvu. Tutuuse ku lunaku Sande lwe baamugatta mu kkanisa e Makerere. Yagattibwa omusumba Joshua Kamya Musoke. Ekiseera ekyo ye yali atwala Full Gospel Church e Makerere nga omusumba omukulu. Era olunaku lwali lunyuvu nnyo, emizira gyabuutikira ekkanisa y'e Makerere. Kambatuuseeko eddoboozi ly'omusumba Joshua Kamya Musoke ng'agatta omukulu Sande Yusufu Mukasa era lwe baakuba ebirayiro mu kkanisa e Makerere. Yusufu Mukasa gwasabwe nasoki okuba mukazi wange mbasiza okubeera naawe obulwadde mu bulamu okwagalanga n'okutukuumanga era n'okutukuumanga okutuusa okufa era mbulayirire bwekyo. Abazee bange bafundiddwa okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, okwagalanga n'okukuumanga okutuusa okufa lwekutwakanya era nkulayiridde bwenti. Kati tuyina obufumbo bya myaka 41. Tuyina abaana bana biological children, abalenzi 3. Geoffrey Mukasa yasooka emwana omubereberye, Geoffrey Mukasa Lubwama, nekuddako Henry Arthur Kaziba Mukasa, nekuddako Damaris Samali Nalubwama. Mukazi mufumbo ayina abazzukulu 3. Kati tuyina abazzukulu 8 mu maka gono. Tuli bajjajja abawedde ennyo. Okyawuliriza eddoboozi ly'omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama, evangelist mu Full Gospel Church, era nga atambulidde mu buweereza buno ebbanga ddene. Atunnyonnyodde ku lugendo lwe lwonna kuva ng'akyali muto
uyo agenze ayingidde Full Gospel Church afunye omubeezi era mu Full Gospel Church mu buweereza n'atubuulira ne ku baana oba ezadde lyayina n'abazzukulu. Kati ke kaseera tuwulirize eddoboozi ly'omukyala Florence Mukasa nga naye agenda kuba atunnyonnyola ku bulamu bw'omwagala we Sande Yusufu Mukasa. Yamusisinkana myaka ki? Mu bulamu ki? Kunyigirizibwa ki? Ssanyu ki? N'okusomoozebwa kwe bayiseemu ne Sande Mukasa. Twegatte butereevu ku ddoboozi lya Florence Mukasa ng'atunnyonnyola ku bulamu bwa Yusufu Mukasa Lubwamu. Omwami Sande Yusufu Mukasa nasooka ne musinkana nga tuli mu kampu Nabugabo mu myaka gw'7 oba 7 awo sijjukira bulungi. Ne musanga e Nabugabo nga yalinga kampu ng'etwala abavubuka. Twali mu junior kampu ndowooza nene emyaka nga 14 nga tuli mu junior kampu ne tusinkana abazungu batutegekeranga emizannyo okubaka, okuyimba, katemba. Kati omugisa omulungi nali mu ttiimu ye, bagendanga batugabanyaamu ttiimu yaffe baali bagiyita Wanuwe. Kati nembeera mu gurupu ye nga yaliidinga, nange awo entandikira okutegeera Sande yaani. Ne mulaba nga muzannyo wa katemba, ne tuzannya omuzannyo. Era mu gurupu omwo ffe twasinga, twavayo nga ffe tusinze. Kale okuva olwo ne mulaba ne tuvaayo nga mutegedde nti muntu wa katemba, ne tuddayo waffe Embiko. Kulisityaliddwa abakikatemba katemba emizannyo gya katemba egy'ekikristaayo, emizannyo gya katemba egy'ekikristaayo. Nenzirayo waffe Embiko. Mbinguni tunakwenda, mbinguni tunakwenda kwa jina la Yesu. Mbinguni tutacheza. Negatta ku Makere Full Gospel Church 7 awo nentandika okumutegeera, ne tubeera nga naye muweereza nga naffe mu mwaka gw'7 awo nali maze senior 4. Yali alina gurupu gy'aliidinga nga bagiyita Twesibye Bbiri. Awo wennyini nga Florence yeegasse ku Full Gospel Church nga bw'atunnyonnyodde ekiseera kyatuuka ne yeegatta ku kibiina ky'abayimbi, era eyo yali kwaya y'abayimbi eyakwata ennyo akati ng'enjogera ennaku zino bweri mu myaka gye'78 mu buweereza. Kwaya eno oba ekibiina kino kyali kikulemberwa omukulu Sande Yusufu Mukasa nga Florence bw'annyonnyodde. Kambatuuseeko eddoboozi lya Sande Yusufu Mukasa Lubwama nga nnyonnyola constitution efuga ekibiina kya Twesibye Bbiri group. Era nammwe muwulirize eddoboozi lye. Suppose an individual wants to join this wonderful group of TBG. What qualifications should he or she have? He or she must maintain a determination of serving our Lord Jesus Christ and with a great fear of God. What would a member do if he wants to quit from Twesibye Bbiri evangelistic group? My dear friend, I would like you to know clearly that Twesibye Bbiri is not a hotel
where you go in and come out at any time you want. Leero twesibye bbiri okujjajjaga. Leero twesibye bbiri, leero twesibye bbiri okujjajja oli. Leero twesibye bbiri, leero twesibye okujjajja oli. Nenjiyingira nembeera omu ku bammemba be abatwesibye bbiri gurupu ng'atutendeka ennyimba n'atutendeka n'emizannyo egy'ekikristaayo. Sikatemba. Abadde atuzimba mu by'emizannyo egyo ng'era ne mu kigambo kya Katonda atubuulira atuyigiriza n'okusoma Bayibuli kuba ye yakasoma Bayibuli emirundi obanga 3 ng'agiddiŋŋana. Kale ekyo nange kyankwatako nnyo okulaba nti yagisoma naffe n'atukubiriza tusome Bayibuli. Abadde ng'ajjeera atutendeka mu by'emizannyo egyo egy'ekikristaayo n'awaka ng'atulabirira bulungi nnyo, atugulira ebyokulya n'ebyokunywa, n'atwambaza bulungi nnyo, n'aweerera abaana mu bulungi nnyo ate mu ssanyu lye, ekintu abadde akikola ng'akyagala, ng'atulabirira bulungi nnyo. Era ye alabika yansingako okwagala abaana kubanga ate oba nze ndegezaamu, naye ye buli kiseera akubuuza gundi ali luddawa, gundi yalazeewa, gundi ali ku ki, oyogedde naye. Kale abadde atugatta nnyo nga ye omutwe gw'omu maka muno. Ekisinze okutukuumira obumu kusonyiwagana ate nga ne Yesu ali wakati mu maka gaffe. Mwami Mukasa afukamira n'ansabira mu biseera bye nga ye, so siga nti nyamulaba ng'afukamidde awansabira, naye nga ye abeera n'ansaba nange ate nensaba nga nze. Bye ndaba ebimunafuyiza nga ndaba tebinsanyusizza n'ansabira n'agamba njagala omukyalo ono akyuke, agenda okulaba tugenda okusinkana ng'alaba ate nkyuse, era naye nga akyogera kalaga gundi yali akola kino naye kati akyuse. Nange kyendaba kyemulabamu nga sikyagala mba nina okumusabira nga nze, ne musabira ekintu ekyo Mukama n'akijjawo, then ate ne tutereera ne tubeera nga tuli bubumu. Okusinga byonna tubadde tusabiragana, bwe mwabeerawo okusaba obufumbo buyitamu mu mirembe, naye bw'obeerawo nga onenya bunenya nga gw'oludda lwo lwakunenya kati Mwami Mukasa lwaki okola kino, Mwami Mukasa wakiri kisirikire omusabire ajja genda akyusa mpola, takyusa nkeera naye mpola. Sibano ba excitement omukyala wange maze naye emyaka 5 simukubanga koloyi tetuyomangako abo balimba those are conmen bibaamu nimwagala okwagana mu bulago. Yesu n'ayimirira waawo abakyagulula omwoyo omutukuvu. Kakati tosobola kusonyiwa kintu kitaliiwo, osonyiwa ekintu ekihappenings. Florence kyayogerako ekisinga obukulu buli omu okugumiikiriza munne, kubanga jjukira buli omu yakulira wawe, buli omu alina kalakita za njawulo. Naye bwe tujja mu bufumbo ne tuzigatta, ekizibu kyonna kyonna ne kikoona ku kalakita eno efaanaganye, ekizibu kikkakkana mangu. Oyo abadde omukyala Florence Mukasa ng'annyonnyola ku bulamu bw'omwagala we Mukasa. Mu bino amenye ku biki ekibakuumidde awamu okuwangaala ebbanga ery'omyaka 41 mu bufumbo, era ebimu ku byo ye Saala, wabaawo ekinsobeza omu n'oli ne mufukamira ne mwesabira. Omukulu Yusufu Mukasa era yagenze maaso naye n'ayogera ku biki ebibakuumidde awamu, era tukyawuliriza
eddoboozi n'emboozi yaabwe. buwombeefu olustop kubanga Abefeso bagamba Efeso ewabafumba emirundi ebintu bibiri byokka omusajja kwagala mukyala we. Bayibuli terina weegambira mukyala kwagala musajja. Omusajja gw'olina okwagala, that is a bank, full bank. Mugulire engoye, mugulire eddagala, yagala bazadde be, akati nga maama we ali wano, senga buyinza okumulabako gye gujjeeyo. Twamugjayo nga tukiraba lwaki maama w'omukyala wange abeere akaddi yalina emyaka 80 kati. Ali mu 86. Netumuleeta netubeera naye wano naye amaka amalala tegakkiriza. Abaganda abalina ettimu agamba nti okusinkana nyazaala osinkana amalaalo. Emboozi ya kikafiiri. Bwe tubeera ne nnyaffe wano nga ne bwe nnaali badde ne maama wange yafa n'omwaka gumu n'emyezi 7 1955 yafa ennaku z'omwezi 6 Julayi 1955 n'aziikibwa ennaku z'omwezi 7 Julayi. Saamwetegereza naye abakubaawo naye yalibaddewo. Ekibuuzo kya Florence kyakugonda. Y'omulimu gwe kugonda omuyise talina kumala dakiika 10 ng'omuyise nti kanzije ebyo biyinza nnyo abasajja Flo yangu nindaako nina kyemaliriza ebintu suulaawo genda ew'abalobi. Waliwo obubi obutono obuyisa abantu nga tebayiti ate nga babunomberera n'omusoto omuto gwita. Olide kugondera musajja Bayibuli kyokka. Responsibility y'omukyala kugonda. Bwakagamba nti tayambala bwambazi najje naye simaze nze ngeze kwerosi ngeze mu nkiiko nakusiibulirawo kati awo wava olutalo. Omwami mugambe ng'ebula ennaku 2 buwe puroguramu yo. Nja kgenda wano nja kumala eddakiika 3 nja kumala sibujja sibbuwa. Abatuukiriza ekintu ky'okugonda. Abasajja kitunyiiza nnyo okutuuka ng'omukyala tali waka. Olide ebyo byonna biva mu bugonvu kubanga bazaana akomawo atya nga siriiwo. Nze nina omukyala ayitibwa mukyala Robina Mayanja, mukyala looya avuga emmotoka mukazi buyigiriza naye agondera nnyo bba. Nze yaŋŋamba nti baze tayinza kutuuka ku ssaawa 12 nga ndi bweru. Oyo ampa challenge y'amaanyi nnyo mubakyala abo. Seka atenga nengira endala wenageye neriko kyasewo. Tukyawuliriza emboozi y'olugendo lw'obulamu bwa Mukasa. Ayogedde ekintu abangi kye tubuusa amaaso naddala abakyala kye babuusa amaaso mu bufumbo. Era nga si kirala wabula obugonvu n'obuwulize eri omwagalwawo. Okwogerako katono wabweru w'emboozi y'olugendo lwa Mukasa. Obutabanguko mu maka obusukkiridde ennyo buva ku butali bugonvu na butali buwulize. Bw'oba oyagala okinoonyerezaako n'okimanya, genda ku poliisi ewawaabwe emisango olabe emisango egiriyo naye nga giva ku butali buwulize. N'olwekyo ensonga eyo nsonga nkulu nnyo. Mwami Mukasa era yagyesigamiza nnyo ku kuyigiriza kwa Bayibuli eri obuvunaanyizibwa bw'abantu ababiri mu bufumbo. Yaluŋŋamizza nnyo ku buvunaanyizibwa bw'omukyala
eri omwami we okugonda era nawo nayogera nnyo nakkaatiriza ku buvunaanyizibwa bw'omusajja mu maka. Florence yagenze maaso n'annyonnyola ku ki kyasinga okwegomba ku Mukasa era naawe mwewulireko. Mwami Mukasa ono mwagala abeera smart eva oba ali waka oba ali luddawa. Nasooka nimbireetamu olugezigezi mbu nsengeka engoye zino za kukyala zino za kyaki zino za waka. Naye nakita nagenda okulaba nga yampitako ye nga niwe basaati njeru ajja mu ddiiro ng'ayambadde bulungi asibye n'ettayiye. Kale ekigambo ekyo nkimwagalako nnyo era yansingako n'okubeera smart. Oba nange lwanzizaayo nanga nti sookoddeyo akutekateredde oba yambala akagomesi kali owulidde kale obwa smart. Oluusi kwendesa mu motoka nga nemugandi ssaawa 3 tulina okusibulawo najja ssaawa 4 ekyo kinkosa. Era lumu yandekaku ate tugenda ku kyakyawo buli omu n'atambula yekka bwe nalwanga nansanga emmotoka asimbudde awo nga nange nesalira amagezi naye nga nange era nina okujja ku kyaki. Bagera okulaba batudde ku lubaawo lw'omuti babuuzaganya. Ekyokulwanyisa leero wangula sitaani n'amagezi geegona maanyi g'ekizikiza gakuggwaawo lutalo sematalo ng'oluwangudde. Oyo abadde omukyala Florence Mukasa ng'ayogera ku ki kyasinga okwegomba ku mwami we Yusuf Mukasa. Smartness. Gwe mukyala we akwogerako ki? Akwevuma kwa bukyafu oba naawe akwegomba lwa buyonjo oba neeyisa? Kyonna kyekiri gwakimanyi. Tukyali mu lugendo lw'obulamu bwa mukwano gwaffe muweereza munnaffe Evangelist Sunday Yusuf Mukasa Lubwama. Akaseera kano we tukoledde recording eno abadde alina okusomoozebwa kwayitamu. Omulabe yajjaawo twali twakamala okukola program ya byobadde tomanyi mugugudde okuva myaka gy'enkaaga. Ekiseera ekyo kyali nga tuyingidde mu lockdown. Omwezi gwali gwa kusatu twatandika okulikodinga program za mukwano gwaffe Pastor Simeon Kayiwa. Wakati mu kulikodinga olugendo olwo Muzeeyi Mukasa yatandika okulumizibwa era mu kulumizibwa okwo program byobadde tomanyi we twamaliriza okulikodinga episodes ze twali ne Professor Simeon Kayiwa omwezi ogwokuna gwonna ne tuyingira mu mwezi ogwokutaano. Mu mwezi ogwokutaano ogwo twakola olugendo lwe twali twatambula omwaka gwa 2019. Olugendo olwo twali twagenda mu anniversary ya Garments of Love Ministries Mukono Ntaawo ekulemberwa Pastor Shadrack Kaganda. Twakola program review yeyo. Bwe twamaliza review ya program eyo mwami Mukasa n'atusiibula ku mpewo olw'obukosefu bwe yali afunye. Yagenda for medical check-up era gye baamutegeereza nti alina obulwadde bwa kansa. Tuyimuse okukkiriza wamu eri muweereza munnaffe Sunday Yusuf Mukasa. Mukama amusoose akaseera kayitamu. Era programu eno nga tukyagirecordinga twali tugenda mu break ne yeetonda olw'eddoboozi eryali wansi. Ye muli yawulirika ng'alowooza lyali wansi era n'atunnyonnyola ku lwaki eddoboozi eryo lyali wansi.
Mwami Mukasa yayogera bw'ati. Mwebale nnyo bannange nga tunaba kuggalawo eddoboozi lyange teribadde dduuni nnyo. Omulabe yandetera kansa w'omulago. Naye njagala nnyo okwebaza baganda bange aba Full Gospel Church abwebweru yonna abanalaba documentary eno n'obulamu bwa Sunday Yusufu Mukasa okutandise okugenda ku mukutu. Abampadde ssente abasabidde ku Facebook, YouTube, Pastor Fred Watata abazze okundaba, Pastor Mutebi, Pastor Obedi, Apostle Alex Mitala bangi, mukulu muganda wange David Kasozi Mubiru, Robina Mayanja. Kasijja kumenya mannya bwe ndaba nsabidde nammwe Agnes nga mwe muli. Mukama abawa omukisa ne baloozi. Weewaawo oyo abadde muweereza munnaffe Evangelist Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Mu kaseera kano nga bw'annyonnyodde mulwadde era yonna gy'oli yimusa okukkiriza n'eddoboozi lyo eri Katonda eri obulamu bwa muweereza munnaffe Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Mukama asobole okumusuusa era abeere a living and walking testimony. Erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Olunaku olwaleero wano sigenda kusukkawo. Era njagala okwebaza ggwe wenna awuliriza eddoboozi lino. N'okwebaza ttiimu gye twakola nayo recording eno nga yakulemberwa Agnes Namale, omuweereza era presenter TV host Gugudde Television. Njagala okwebaza family y'omwami Yusufu Mukasa Lubwama n'okwebaza ye kennyini Yusufu Mukasa Lubwama eyakkiriza okutuwa eddoboozi lye okulikodinga olugendo lw'obulamu bwe. Program version eno eya audio eba teekeddwa Enoka Bamulanzeeki, former Gugudde TV producer, nga akaseera kano nkoze eddoboozi lino nga akasiimo eri mukwano gwange Sunday Yusufu Mukasa Lubwama gwe mmanyidde ebbanga si panvu nnyo wabula gwe tukoze naye era mu bbanga eritali ddene nnyo. Nasisinkana omwami Sunday Yusufu Mukasa Lubwama omwaka gwa 2017 2017 omwezi ogw'omunaana. Ebintu ebyali ebyenjawulo omwali okuteekateeka program yabyobadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Program ebadde nnyuve nnyo era bangi mugyagadde era ekoze omulimu gwekoze mu buweereza obw'enjiri. Era njagala okukozesa omukisa guno okwebaza omwami Sunday Yusufu Mukasa Lubwama olw'okunzisaamu obwesige oba olw'okunzikiririzaamu ku myaka gye nalina mu kaseera we twasisinkanira. Twatuula wansi ne tudraftinga proposal era ne program flow ya program byobadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Mwebaza nti yanzikiririzaamu era nampa omukisa okubeera producer we. So I bless the Lord ti nasisinkana omuntu anfudde ekyenjawulo mu media, muyigiddeko ebintu bingi era byansomesezza bingi. Ye muntu akuumye ebyafaayo by'ekkanisa okuva
mu myaka egy'enkaaga. So n'olw'ensonga eyo njagala okwebaza era omusumba Fred Wantante olw'okujja n'ekirowoozo eky'okutandikawo TV as Full Gospel Church, nti singa teyali Full Gospel Church gugudde TV sandisisinkanye mukulu Sande Yusufu Mukasa Luwama, era sandibadde nga njogera bwenti kuba nandibadde simumanyi, nandikomye kumuwulira buwulizi nga bwe namuwulizanga ku program za Impact nga tukyali bato. So n'olwekyo episode 1 eya lwaleero tugikomeza wano, tulindirire episode 2 eya audio version era eyogera ku lugendo lw'obulamu bw'omukulu Sande Yusufu Mukasa Luwama. Mwebale, Mukama abawe omukisa. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema kwangu. Oh yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. He is good to me. Nyasaye no mulai, Nyasaye no mulai, Nyasaye